Banange mwebale kujja mu budde bwe buti ne mujja wagira pastor waffe. Kitibwa kya Mukama. Amina. Sigenda kwogera bingi pastor. Neze nze n'akabasa kange. Ye. Kuliko n'ekigambo tuzimbe. Okitegedde. Roja, olaba Roja ovaamu akasente. Roja walya. Kayimba akanga kunaku yagala. Katuyimba akako. Akako tukayimbe ffenna. Kagamba kati. Ani ayinzotula watula Mukama. Timba mufana. Hey. Ani ayinzotula watula Mukama. Daddy yo. Hey, ani ayinzotula watula Mukama. Hey, stand in Pastor njagala okwebaza okunjagala. Lunaku lumu nagamba pastor asaba kunsabira pastor nina konsati yange ojjukira. Pastor yangamba beera mugumu. Ewali Mukama tewali kigaana. Bannange mwajja bangi nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala pastor kyekusaba omwaka guno. N'okujja n'ebbanga lyonna. Saba osabira obuwangazi wamu n'okubeera nga ndi muwanguza ebbanga lyonna. Era kanfukamire wano pastor atofaayo. Olaba abantu bali mu nkuba wano okuva ku ssaawa mmeka? 8 si bwe kiri. Nzaani atafukamira mazzi gano ku lw'ekitiibwa kya Mukama. Tukusabira. Pastor n'osabira. Era nina konsati yange nga 17 January. Pastor nteekako omukono ogw'amaanyi. Nakwegayiridde omwana ono nga tannavaawo. Nange kanfukamire otusabire wangi wano wewati pastor otusabire omwana ono ambonyabonyeza nnyo. Usawayo Sara Data Fresh Kid. Fresh Daddy. Yeah, Fresh Daddy original. Wanayaka gospel kunako. Akayimba mpozi kenyinza okuwaayo. Ak'okuba nti nsiima abantu abakuwadde ku maziko olwaleero. Mufukamire tusabe. Ndi kuma vivi na sinabasabira Spice. Kalifa. Bana ndewe simbyewo. Lupaga South akabonero ngato era njagala omwana najje tunoonya akalulu. Banange mbagala nnyo. Mwebale kujja. Mwebale kumira nkuba. Amina. Katusabe. Mukama nsabira baganda bange bano nga bwe bambeereddewo obawa omukisa. Oli Kalifa yeesimbyewo eyamba okuyitamu. Spice alina concert ye ekirala alina music career. Ono Fresh Daddy naye alina ebirooto bye bingi. Nawulira tebamanyi n'omukuba obucupa. Omusaasire baleme abeere ne favor ey'abantu bamwagala ennyo. N'omwana we Fresh Kid omwongereyo omukisa omunene ennyo. Basabidde omukisa mwenna. Spice kusabidde, Kalifa kusabidde, Tata Fresh Daddy kusabidde omukisa. Olinnya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amina. Natusazeeko. Muyimukeyo. Bane njala kwebaza MTN. Njala kwebaza Seroma. Njala kwebaza NBS. Njala kwebaza Middle East. Njala kwebaza Tesla. Thank you for believing in my dream. I was worried. Enkuba ng'etonnya nnyo tunaddayo tutya okugamba MTN nti ebyabalokole nabyo bikole.
kuba enkuba etonye mpaka ku ssaawa emu ne mpulira ng'amaziga gampitamu essaawa emu ng'enkuba etonye koza genda tukuba ebifaananyi bye baakakuba ennaku ezo naye Katonda alina amaanyi banange mwebale kujja buli aliranye omutuga eyo weebale kujja nemuneebalize nnyo 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 mwebale kujja mwebalire ddala balamu mwebale nnyo balamu mwebalire ddala byonna byonkoledde mwebale nnyo nti yakubalaga abantu benkoze nabo leeta mwebale nnyo mwebale ddala Spice nze pastor nange ntadde ensawo 15 eza sementi tweyanziza nnyo neebaza Katonda okumpa amagezi okuyiiya ebintu ebitali bya buwemu amiina otuwadde meka fresh date genda vaayo emitwalo 2 ojja balansi amazike gaago omusajja mumuwe balansi we Spice, thank you. Roger, thank you. Okay, banange njagala kuba muziki non-stop. Omwongereddeko ezzike. Okay. Bane njagala kuba muziki kati. Njagala kugenda muziki kati. Weebale nnyo. Abanyongereddeko ezzike neeyanziza nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina ssebo. Tweyanza nnyo. Celebrity track.